ntegedde bagenda jijjayo ntegedde bagenda jijjayo mukomeewo ntegedde butegezi bagenda jijja bagenda jizoganya ntegedde butegezi bagenda jijjayo eno information tosobola gisanga walala Mboza mutegedde lwaki kati batandise zikwata mbagala zijjayo embwa zeeweddembe ku Awedde ntandikirewo banange njidde mbuto oba ntandikirewo mbadde ngenda okutandika kuba kamala okola video eno kuba kijja kunkola bubi One minute. All right. Tebagala biwulira. Tubadde tukyali ku nsonga y'okugamba nti mbategeeza nti mutegedde omugande good Omuganda is the dead one, no definition yakyo na buli kimu bwe kyali mutegedde bulungi nnyo. All right. Kati engeri gye baagala okukwatamu katubakube mpaka kuwulira bubi. Ekyo mukitegedde ekyoboto. Kati katugende ku kirala. Video zijja kubeera bbiri kubanga sina kyakikolera. Kati tugenda kusooka kuyita wano. Tugende mpola mpaka video gende kukomekereza. Njagala mwenda ba comrade abali ku social media mumpulirize bulungi nnyo. Waliwo enteekateeka na mutaayika. Gye batandise okuteekawo nga eri part of diversion naye nga balina kye bazimba yeewa. Mwawulidde omukyalo ono ng'ajja alekana omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu simanyi biki byessagala kuddamu. Omukyalo oyo nabagambye project emulimu yabadde nnene nnyo. Ndi wano okutegeeza mwenna abaagala enkyukakyuka bannakampala n'abantu ba national platform olize bulungi nnyo nti omukyalo oyo Suzani Makula nabagamba sisaasaanya ntongo kubanga omwana oli Joyce y'ebigambo bwabyogera bwe biri naye nze nganze omusajja omukulu atuludde emyaka ebigambo bya Suzani ebisiga bya Joyce sibisobola. Comrade Joyce nkulamusizza simanyi oli wa ggwanga ki naye I'm very glad that you have a young lady like you who can come and express herself towards the liberation of Uganda. So Madam Joyce, whenever you are, I don't know where you are situated, but please keep on. Don't be intimidated. Keep on. So, omukyalo ono Susan Makula bwe yazze n'ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale ya Museveni ng'alumba president. Waliwo kye mutaamanya oba kye mutaategedde kingendo bategeeza. One. Omukyalo ono baagala kumuleeta mu kalulu mbu avuganye mukyala atudde mu Kampala Central omukyala Suzani omukyala Shamimu Malende muwulye bulungi nnyo. Mukyala Makula Susan mukwano gwa Joyce oli munnafu comrade mbu squad y'engendo basomera emupulaninga omuleeta mu Kampala Central yensobola ki mulemba YouTube ababloga bagenda muwolereza omanyi munange nakutte kansoke mbabuulire Kanamunda jimukamanyi mwenna mukamanyi buno bukapa bumunundi waka Kanamunda jako kazaala abaana waka pusi kati kazaala abaana kati bekazaala abaana abo baba akazibula bwe kati nga Kanamunda jikadde ebbali nga kale ko bwano Namunda jafubutuka omulundi ogwo najja n'akanga obwana obwo kati obwana bonna obudduka gibeera miryaliwa misigi obusigala bwe bwana kati Salimu Selabu yagula ba YouTubers bonna ne ba TikTokers n'abatwala eggulu tebavaamu kyamakulu kati bane baddamu ne bazimba system nga bagizimbidde ku ba YouTubers bannamawulire n'abala ba TikTokers ababadde nga bagizimbiddwa okwo nga eri silent nnyo ejje kuba struggle mpola nga bagizimba omwo mpola kati kyenakoze ne ngamba nno public bagijja ku kigendera ky'eggwanga ne bagissa ku bintu by'obusegu nezijja nenkola comment zenakoze mama bonna nga bwe nabadde mbaagala bali ku line up bwe bavuddeyo bonna nga babadde ku line up bavuddeyo kye bayita Kanamunda gikajja ne kakanga obwana ne budduka kati Kanamunda gikakanza obwana buli kemulaba ogumuyaaju temuddamu obadde ofolowinga ku Facebook simanyi YouTube simanyi ani follow bonna egyo muyaaju mukitegedde bulungi nnyo kati nze gwe mulimu gwe nakoze
ate namazinze nkuba empiseji bagita PPF njikuba omuntu ne njikola kamwe n'empiso goma bojejja mu goma nyize side kuba bane bikula bingi nnyo out of them. All right, kati bagala kuleta Susan Makula mbo yesimbe ku Shami Malende mu Kampala nga abamuleta be bano bagamba nti bagala mutunda nabagamba nti omuntu waliwo publicity mbi buli publicity bakwogerako eba nungi naye kino bakikoze nga bakubisa ejjinja n'ebinyonyi bibiri nti bamulese kyokula nabadde bagenda tumulumba tulebe mu new platform nga abadde bakifunye nti bantu bagenda muvuma omuntu walide gaali abere mu mawulire then oluvannyuma bamulete bagambe nti yagenda okwesiba mu Kampala kubwa umani MP nga stage eno etekeddwamu stente Bujingo yennyini kuliko Muhammad Nsereko kuliko Anita Amongi n'empuga de mapuga bebagenda okuleeta omukyalo ono naye nga bimanyi nti bwe njogera ebintu bino babijjawo so mbadde mu kitegere nti omukyalo ono bali bamupulaningira muleeta mu Kampala abamulimu be bano nze mwategedde bulungi nti nze ayogera ku Makula nja kufa naye era nja mudifendiga ssente zadde gyegiri emyoyo gye mbagambye nti kanamunda gikakanze emyoyo gyonna ne givaayo kati gyegyo emyoyo gyonna bategeezezzaako. Alright, in case nkikubye ne kiyiika bagenda kuleeta minisita wa Kampala gwe bayita Misa Kabanda oleeta mu kitta bantu ekyakasasiro ekiteezi naye ono aliko okulya n'okukomba essowaani kubanga eriyo abatamwagala mu NRM ng'abawunyira ziizi ng'ez'abakadde so bayinza okukola ki omuleeta okukola omulimu ogwo kati bantu babiri be baagala okuleeta mumpulidde bulungi nnyo be bantu babiri baagala okuleeta naye nga kino kibadde top secret ekyamakula n'ekyo no Misa Kabanda that is a top secret yembadde temanyi nti badde bagipulaninga kati nkibategeeza mu kitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugenze ku nsonga endala. Alright, banyabo ne basebo omuntu omunafu nga tokwata nkusaba video eno gyesonyiwe bwe wasomako social studies ne history mu Uganda bakubuuzanga nti bintu ki Uganda byetunda akatale k'ensi yonna wattu mwabeerangamu emmwanyi ne pamba njala kusigira ekifaananyi Uganda ng'eggwanga lyasuubuzanga pamba ebweru waalyo n'emmwanyi bulijjo weebuuza lwaki emmwanyi zino mu Buganda baziyita kibooko nazzi kuno bajjajjaffe bamagulumeero bajja mu Uganda bajja n'ebintu bingi nnyo bajjajjaffe baasooka ebimu okugaana gamba omuli emmwanyi baasooka ne bazigaana pamba baamugaana ne pasipala yennyini baasooka n'amugaana n'ebintu ebirala kati olw'okuba nti abazungu balina effujjo baasooka okuyisaako kuwembuya ku bajjajjaffe baabayisaamuko kuwembuya okubalimisa emmwanyi ku kifuba ne pasipala mwoyo ne pamba oyo bajjajjaffe baabayisaamu kuwembuya okumulima n'oluvannyuma munnange bamala bayisaamu owembuya bakkiriza ne balima ne bifuuka ebimu ebyetunzi yesokola kyemmwanyi baziyita eza kibooko mukitegedde bulungi nnyo naye bajjajjaffe ne basinzira okwo okugaggawala era ng'ebitundu bya Uganda byonna buli kitundu kirina ebintu bye kirima nga okugeza mu Buganda wakati twalimanga emmwanyi ne tulima n'eppamba n'emmere yaffe ey'okulya era emmere yali isanga n'ebitundu ebirala by'eggwanga ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye nga kye tusinga okugyamu ensimbi zaabeeranga mmwanyi mpozi n'obulunzi obutonotono bwe tugenda mu eastern side wattu nabo baali balunzi era nga balimi mukimanyi bulungi nnyo mu northern Uganda nga nabo balunzi ate era nga balimi bwe batyo ne mu maserengeta ga Uganda nga bo okusinga baali nga balunzi bwe babeeranga abalunzi buli kimu baakikola ne bafuna ensimbi era tebeetaaga kwewola mu banka nsimbi kati gavumenti nga bwe zaagala okwavuwaza abantu kino gyalabako ekyokulabirako nti ku luguudo nze kwenzwalwa ne bagamba nze nzaalwa ku nguudo bbiri oluguudo nze nzaalwa mu Kampala Central ku kyalo bakiyita Lubaga Road ku Lubaga Road B opposite Musajja Lumba Flats we banzala wennyini bazadde bange ne basenguka ne badda mu Sserwanga Zone era mu Mengo Parish Kampala Central mumpulidde bulungi kwe nakuli okutuuka n'akusajja kulo okuvaako jjajjange be nabasomeredda basibuka Sugezi Gomba eri bajjajja bange 8 gye bali naye ekijja nziikibwa Ttanda Kiwambya mwenna mumanyi osikweka byafaayo byange nyina bajjajja bange 8 emabega naye gwe mumanyiiko ennyo naye bwe yasajja kola n'akola ekijja kye Ettanda Mityana Kiwambya kati ku luguudo lwennyini lw'Emityana mwenna bampuliriza n'abala mwina enguudo zammwe era mumanyi butya emmwanyi bwe zaatondwanga kansooke mbazzeeko nze ku myaka we nalabira ku matundiro n'amasosolero g'emmwanyi ku luguudo lw'Emityana
mwenna bamanyi emitiyana wabeerangawo ekyuma kya kato ow'ezigoto bakyeta zikofi ekyo ekyuma kyasaanawo wabeerangawo ekyuma ky'omugenzi era naye jjajja wange Sembuuze Mottamu mu Kinyaanya mwenna abafamire y'omugenzi Sembuuze mbatumiddeko mikwano gyange kansulenti mukyali balamu mbatumiddeko Mottamu mwe bayita mu Kinyaanya wabeerangawo ekyuma ky'omugenzi Sembuuze then ne tugenda ewa Bigalo we wali n'omwanya ebirala bibiri n'okweyongerayo n'enze bye mbagambyeko bisatu kati n'enguudo zonna ezifuluma Buganda n'ezinjira Buganda zaalingako ebyuma by'emmwanyi ebyuma ebyo byakolanga omugaso gw'amaanyi nnyo okusunsula n'okutunda kati ne tumanya nti Uganda yali eyimiriddewo ku bulimi obwabeezangawo bajjajjaffe kye tuyita agriculture nga bwe basomedde nti mu Buganda wokka twabeesenganga ku mmwanyi n'ebintu ebitonotono era emmwanyi zino zaagaggawazanga nnyo bajjajjaffe era abaana ab'obulenzi bagendanga okuweza emyaka 22 wattu nga bamaze okusajjakula ng'omwana omulenzi alina ekibanja ekikye kuliko omusiri gw'emmwanyi abanze n'akasiisira era kyabanga kizibu nnyo okujja omwana omulenzi omujja mu kyalo muleeta mu kibuga kyabeeranga kizibu nnyo nga naye tayagala wabula mu Buganda embeera yajja ekyuka Yosereti bahabula otabashyira mutabani wa kale ensete muzizide esanga bisibe bwe yatandika ettima efuga bbi efutirizi okutandika ogwagala okutta ebyennima mu Buganda kubanga yategera Abaganda balina ssente naye jjukira ensimbi zonna Museveni ze yakozesa mu kulwana olutalo olwo ebitundu 85 ku buli 100 ssente zaava mu mmwanyi z'Abaganda ze baatunga okuwa Museveni ate n'amala bamuwa ssente n'abatta oyo Tibahabulwa ne Banyarwanda banne ensimbi ezaalwana olutalo olwo ebitundu 80 ku buli 100 zaava mu mmwanyi z'abajjajjaffe ze baatunda gattako obulamu bwabwe Gaye bw'amala okuwangula olutalo kye yatandikirawo n'ajja ne sisitimu y'amagulu meeru eyamulagira okweggyako ebyobugagga byonna ebyali biteekeddwateekeddwa okubeezawo bannayuganda bonna nga tuyawudde mu ggwanga ki bitya omugenzi Idi Amin Dada Obote Ssekabaka Muteesa n'abalala baali basetinze eggwanga Uganda nga byowulira byonna ku mitimbaga ne ku mawulire nti Uganda yali yenkanankana n'ensinga zi Singapore zi South Korea zaani zi Malaysia zaani nga Uganda yina n'ensi zesinga mu Europe nga zi Middle East toyogera nga teri kiriyo nga Uganda yeeriwo mu kino abakulembeze abaayitako baali balese basetinze business nga gavumenti ebiseera ebyo zisuubula era zikola business bwe baakolera amakolero amayitirivu companies empitirivu ezaakolanga mu bannayuganda ebyo ebika bino bibiri wammanga bannayuganda abaasoma n'abataasoma owanki kunyonyola okitegeere omuntu asomye gwe bayita skilled worker non-skilled worker ye muntu nga tasomye naye ng'asobola okukola omulimu gwonna oguliwo kati bakitaffe ne bajjajjaffe abamu baali tebaasoma naye nga bafuna emirimu companies omwo okukola era y'ensonga lwaki before 1986 bannayuganda abaddukanga mu Uganda bagendanga kusiikinga refugee olw'ebyobufuzi ebyaliwo oba abagendanga okukyala tewagendangayo bakuba nkubi bakyeyo bwe bagendangayo buli mwaka bafumangayo abantu 20 bokka nga bali bagenze kunoonya nsimbi za kyeyo buli mwaka bafumangayo 20 bokka abali bagendanga okunoonya ekyeyo abasinga baddukanga byabufuzi kugenda kukyala nakula famu kyekyo kyokka mukitegedde bulungi nnyo kati Museveni wajja n'atunda ebintu byonna ng'abyeggyeko nga amaze obyeguza kino kyaleetera bakitaffe bajjajjaffe okutandika okwavuwala mu ngeri yonna esoboka Museveni n'akola ekijjobyo yasanga Abaganda balima emmwanyi balonda balina buli kimu kye yasooka okukola n'asooka atta buli kintu kyonna ekyali kikwasaganya ku balimi mweyaggalya bank cooperative bank ne commercial banks cooperative ne commercial banks zino zeza bank ezaali ez'abannansi bannakabala eziyamba ku balimi zitya si buli alima nti kyalina kigenda kuvayo bulungi omuntu bwe yalimanga n'awuliranga ebituvudde yagendanga neewula akasente waddamu n'alima ne bikwatayo ng'asasula ebbanja lye ne bank ezo zawulanga abalimi ogenda okulima ne bakomya amagoba ne babawa ssente buli kimu yasooka ziggala zonna ekyokulabirako kye muyinza okulabirako ye UCB kati gye muyita Chamo Towers yali commercial bank n'endala cooperative bank zaali nyingi zaali zituusire ku magombolola oba mu byalo eyo zino zonna n'azibba jjukira zino zaalimu ebyapa by'abantu n'endagaano z'abantu ez'amataka mukitegera bulungi nnyo bw'amala okujjawo eyo n'agenda ajjawo ebibiina by'obwegassi bajjajjaffe gye baatundanga ebirime byabwe omuli growers union cooperative unions zonna n'azijjawo kubanga abalimi ebiseera ebyo
bo bwe balimanga ebintu byabwe ezo growers ne cooperative unions gye batwalanga ebirime ebyo kubanga bo bali direct n'akatale k'ensi yonna ng'amanya emiwendo bwe gitambula nga yasobola okuwa ssente gwe lwenderayo mu kyalo ye n'alida akatale kanaakula nga tewali bino byonna Museveni n'abiggalawo kiyaddako okukola kirwa Museveni yaddako enteekateeka eyali enteeketeeke n'asooka ddira atta ettaka lya Buganda ng'alitta atya olyanza oga nti ettaka lifa litya tula nkunnyonnyola musajja mukulu abuzaabuzibwa byenjogera oli waddembe okubuzibwabuzibwa njala kutegeeza ettaka ly'otambulyako ly'ozimbako ennyumba ettaka lissanga gobosa lissa litya mu ttaka omulimu ebitonde omuli ensiriŋŋanye omuli ebiwuka eby'enjawulo ebitambula mu ttaka eryo nga birifuulafuula n'okulikolamu ebigimusa kyekifuula ettaka eryo kubanga lissanga ggwe kati bwe baleeta chemicals ze baleeta okuyiwa ku ttaka okwo ku mwanyi simanyi ku bitooke n'okufuuyira omuddo ebiwuka ebyo byonna byakolanga omulimu gw'okugimusa n'okuleka ettaka lino lisse ebiwuka byonna byafa ettaka ne bifa ekiziro ompulira bulungi nnyo bwe tumala awo ne baleeta akawuka akali ebitooke ne balyoka baleetera simanyi farada ne simanyi bitooke eddudu biki ne mulyoka muteeka ku bitooke ne biryoka bikonzibwa ne bigenda kuhanga ebyo nabyo bifa ne baleetera akawuka akali emmwanyi ke bayita simanyi coffee bean wivo ne kalyoka kabalira emmwanyi ne zikongoba ne zigenda kuhanga bwe zityo buli kimu ne kisaanawo bwe kityo kati weebuuze amatooke gasenguka kati okuva mu Buganda gagende embalala bali baali balunzi ng'ebyokulima tebabimanyi balimako kawugiro olwokuba nti ettaka lyabwe baali tebalikozesa mu biseera ebyo baafuna ensukusa ne bagenda ne batandika okweyunira obulimi era emmere gyebadde eva essaawa zino yonna etambula Uganda ng'evaawa mu Maserengeta ng'amaze okutta wano wakati Museveni wamala okukola ebintu bino byonna agenda okulaba Abaganda tebaavuwala mission ye yali nti gye mutaategeera ettaka bwe lifa emmwanyi ne zifa buli kimu ne kifa kino kyawaliriza abavubuka bakawuula okudduka mu byalo okujja mu Kampala wabula mu kudduka okwo baaleka batunze ettaka lya bajjajjaabwe nga batunze n'ebibanja byabwe ne bajja mu Kampala okuvuga bodaboda n'okugula poloti fuuti 2.5 nga bazigula okuzimba obuyimba obulinga toileti ne badda mu bodaboda n'abalumbayo n'atandika obba kuba ennyonyi bodaboda bazitwala buli poliisi eri mu Buganda ekitono nnyo erina pikipiki 50 kakabe ka poliisi kalika poliisi 7 lwaki kalina pikipiki 10 pikipiki z'abaana Baganda abasigalawo abatono ennyo ne bajja mu buga obwetondeka mu byalo eyo ne basisira mu buga obwo kiki bakolawo ennyo kunywa mwenge kusiba sports betting kubeera mbimansulo kubeera mu kalyoki na kubeera awo kati kiyabakolera ekikulu ekiriwo ekyobusiru kwe kuleka ensinga amateeka akafuga akakontrolinga ebyobuseegu ne bagajjawo yensonga lwaki nti omuntu asobola okuteeka akatandika ku mutimbagano nga teryamukutteko genda otambule mu kalunga konna akali mu Buganda akakuze n'akaliwo bizinesi kyenkulu ezisingawo sports betting bwamalaaya kunywa mwenge na kumanya bikwatagana ku mipiira gy'ensi yonna okusinga n'eggwanga n'ekyalo ky'amaanyi bali ebintu bikuba ku kyalo osanga MC Nomani ng'amanyi Arsenal olunaku lwe yatandikawo abazanyi beerina ssente ze basasula owanigo bagenda okugoba agenda agoba Shwaddiru simanyi ono biki nga byonna bimanyi bulungi nnyo mubuuze Nomani ewammwe ekyaggwe ky'amaanyi yali bakuziika era kyekiri ekyaggwe Nomani agenda kugamba kamana once again kyagenda okugamba otegedde bulungi nnyo kubanga ekyo baamuteekamu n'abalala otegedde bulungi nnyo ekyo kiri mu Buganda wokka bw'ogenda mwankole it's not there tekiriyo kati bakawuula bonna abaali balina omugaso mu myaka 2 abaazimbanga amayu n'okutambuza business bakawuula bonna baayika windows kati mwenzija ku social media ne gandi waliwo enteekateeka engenderere okusiruwaza generation ezijja bazidiverting baziteeke mu bintu by'obuseegu n'obusiru n'olaba embizi yabitanga ng'ejja evuma omuntu kubanga yakugambye nti olwedde musiru teri koosi gye basomesa nga ya busiru obusiru bweteekamu bwetekene n'obwesomesa ekigendera kiri luddawa 1 ensi bw'esigala nga nsiru waliwo abasiruwalirayo generation zigenda nga nsiru ekyokusookerako n'ekyokulabirako buli lwoddira abaana abalenzi ne bakomekeza abagenze mu kuvuga mpanga beefuula ba smart wire beefuula bali babisiyaga abaana bano beefuula nti bo baliwo bakazi balabirira eyo generation gye bayita y'abasajja okukola family beefudde kati ekigenda maaso ku social media baba luzinze value awo teri agenda kuwasa
baba tunule ba sugar mami befudde ba smart aba bagenda kufa ebefudde generation befudde bo tugenda ku baana abo buwala the moment abaana abo buwala baluzinga value teri agenda bawasa bagenda kufuka bana kiyombekedde nga tebagenda kuzaala olw'ensonga nti omusajja yandibadde awasa omwana ono olwedda amanyi nti abaana bonna mu Buganda bamalaya naye nga ani akuyeetinza abaana okubeera bamalaya Museveni n'Abanyarwanda be abata obuseegu amabeere gali bweru obukyala buli bweru ku TV za Uganda zonna America wasinga obwono nefune Bungereza ne mu Europe njagala te video mungo mukazi aleze eno biology enali bweru akabina kalire katumbidde ena mabere gali mbanga wegati koga ngalinga yambadde swimming costume najja ku TV kiri mu Uganda kubanga kibaagala to corrupt your minds no corrupting abaana abira ku TV nga bala bati akakagoye nange nja kambala ngenda kanoonya nenga si kye kyandibadde idea entuufu omwana omulaga ekifaananyi ne ku TV yennyini ya BBS olaba presenter abakyala batula ne ba discussing emboozi z'ekiseegu abasembako kola ku TV ne bali alafaire na Kabubi ne Shifalija ne Kibirango be basembayo kubanga bali babulira oba bafa simanyi si abawala baliko bonna bamalaya nchidda bonna bamalaya olw'ensonga abasinga bonje si bafumbo ba discussing ensonga z'obufumbo ate ba discussing ate bikwataga na mbeera eriwo okitegera kati dressing code infu kati buli muntu abeera onaatunula obwongo obeera corrupted kulooza ku bintu bya kisiru kati kyenavudde njogera ebigambo bino ebyanyiziza abamu mu mission ezibalimu ez'okusiruwaza abaana boleka ebintu bere bitambula abaana bamwe muzaala abo bawala bali using value olw'abaana abawala bava e Rwanda abeera mu yirwaki video basobola jono video basobola gikwata simanyi kale kambala gitu wali kyakola manyi okubalaga ebintu bino bitegere bulungi nnyo bagikwata kansoke mbalageko kyembagamba bino biri mu Kampala munansonyiwa kansoke mbetonde ka video kendo go balaga tekandi badde kabalaga ninja just njala balaga kifaananyi kyokka kabeka seconds ngenda kazanya ko seconds 3 mbalage kifaananyi kiri mu Kampala mbalako seconds 3 kati bwetuvayo kwogera ebigambo bino olinga dda ku TV ng'akumanyira kubanga wamugambye ekintu ekiri mu system kyebazimbira mu kkola okwonoona image y'abaana abawala nze ekinnuma si kumpemula oba kunvuma that is total nonsense wabula ekinnuma valu y'abaana baffe abawala egenda kusigala luddawa olina omwana omuwala n'oli alina omwana omulenzi omwana omulenzi agenda kula ekirimunya ku social media simanyi kati ffe tukola 6 pack twin boys Demetre simanyi twagala bashuga mami twagala batuwasa since when omwana omulenzi wayimeraga nti ayagala mukazi amuwasa since when kati bw'anaafulisa olubuto omwana amu agenda muyamba ati bino embalaga biri mu Buganda wakati bino biruzinga bireeta vali y'omwana omuwala okubanga ate kyalina makulu ani agenda obawasa eno image tetta baana bakola ekikolwa kino etta abaana bamwe abali mu masomero abali mu dormitories kino kyemutaategedde yesu lwaki olaga pawulo nga tuli basiru tukolera busiru teri koosi gye basomanga ya busiru kubanga mu dictatorship regime bino byonna bibeeramu ekino mu baana babuwala generation ezigenda mwe ebintu mubeere serious ebintu bino tubagamba essaazi lugwenza okola nti olina ebbiro olina akabeere olina ki time egenda kujja ngo you have to sit olina okukaddiwa n'omuntu ng'oyagala okumanya kye bayita ebweru weza emyaka 6 n'abaana bo bakulekawo ne bakutwala mu care homes gye balabirira abakadde omusajja bamutwala mu care home ye n'omukazi bamutwala mu care ye ne babaawula naye mu Uganda tukyalinawo obuwangwa n'ennono era tukyalinawo extended families nti osobola ogenda nolaba jjajjawo n'omusindikira muzzukulu we naamu mpaka jjajja lwava mu nsi nga yeesiimye naye banaleeta embeera ne basomesa ebintu by'ekisiru mugenda kusigala nga temuwasiddwa mufiire mu mayumba gammwe nga teryakulabako kino ekintu kyebazimba ne bwe tujja nkyogerako olinaga ati fe tewali koosi ya busiru gye bagisoma ffe tulwanira generation ne generation z'abaana bagenda okujja nze nwanirira valu y'abaana balenzi n'abaana bawala n'obutasaasaanya buseegu ffe yaffe eyinza okuba nga eri spoiled but we can't let the next generation to be spoiled by some individuals
abalowooza nti basinga okutegeera. Munansonyi okuzanya obusabi olwaliro kubanga njagadde kutegeeza public kiki mmwe bino temusobola biba ku TV za Uganda tebasobola bibalaga. The reason as to why ife batunoonya n'okutukolako obulabe bye twogera bitte image nene ngeri Museveni kwe kyagala okuzimba. Okitegeera bino tosobola bisanga mu Western okunyonga bigenda tuuka butuusi batta kifaananyi kyo ebyo jagadde kuyitira buyitizi. Kati Museveni bw'amala okutta ebyobulimi mu Buganda bakawula bavudde mu kyalo tebakyasobola kukola olwo Buganda butandise okwavuwala. Abazadde bafudde tekyali mwana agenda mu kyalo bagenda kuziika. Osanga gali amaka gafuuka matongo buli kimu nga kifudde. Mu eastern side of the country bayinayo ebikajjo Baganda baffe abali mu east okutandikira awo ejjinja okudda waggulu. Ebikajjo bino byali mitwalo 3 buli tani mitwalo 3. Essaawa zino ebikajjo bigula mitwalo 5 tani. Tani bwe mala okuprocessingibwa evamu obusukali obusagwa sukali 8. Evamu obusagwa sukali 8. Kankwe simple calculation omanye mulyoke mutegere ebintu bino. Tani yali ya mitwalo 3 eyo mu eastern Busoga. Kati tani egule mitwalo 5 ejja sente. Tani emu bwe baji processinga evamu obusagwa sukali 8. Buli kasoka sukali kale katubale kilo 5. Naye nga kilo eri ku 15 buli kilo times 50 je mitwalo 2 mweji je mitwalo 25 akasawukamu. Kati emitwalo 25 times inda ku mitwalo 25 times 8 omuyindi mu ttani emu ayinza okukola milioni 2 kwe yakuwadde emitwalo 5. Kati taata omu east kodeyo emitwalo gino 5 ogenda kutunda ttani mekeze ebikajjo osasulira omwana 1 million shillings of school fees okusoma ku level emu n'abaana basoma mu private schools oba international schools ne local schools nenga isasula mitwalo 5 okudda waggulu ogenda kuweza gye sente zangu osasula buli ttani tunda mitwalo 5. Simple calculation, simple mathematics. Ibatasobola bagamba ko TV. Nkubaliddemu katono nnyo tuli mu east mbikajjo. Tugenze mu cotton. Cotton yali mu east ne mu western side of the country. Cotton yono yalina ekitongole kye bayita Uganda Cotton Marketing Board. Oba Uganda Cotton Marketing Board. Ekitongole ekyo Museveni yakijjawo. Ne kireetera muka Museveni ne banne okutwala etunzi ya cotton yono. Abali bamujja ko buli kimu bakijjako ekyo ne kifa. Kati omuntu w'omu west, omuntu w'omu eastern n'omu north abali babesinga ku cotton yono basigala luddawa. Bwe tugenda mu north again nga tugenze Karamojja baali berimira emmere yaabwe y'okulyako n'okulunda ente. Era twalina engombe egamba nga don't wait Karamajongs to develop. But Karamajongs, they were not stupid because they had their own business of cattle raising. Nga bakubalunda ente. Ng'ente emu ekitone nnyo eva wakati w'emitwalo 5 ku kakadde. Kati wasanga omusajja Omukaramojja nga yambadde akaketa alina ente 50 okudda gozayinanga sente mmeka kubanga that is part of their culture of staying or behaving of living yali part of their life. Waganda abasula musisira bambala bokete nenga alina ente kyali part of their culture nenga buli ente kitwale ya mitwalo 5 ente emu alina ente 50 gozayina sente mmeka. Museveni Banyarwanda banne nga kotadani tamongi babbaye ente ezaabwe zonna. Maina baganja baletera video kiragambya Anita Amongi atuletere proof nti ente zalina zonna teyabbanzibe. Nawage batuletere proof nti ente babbanzibe. Namuga part of the cows you have wazibba bubbi. Uyo ngaziraga Museveni. Sorry. Mulimu audio. Uyo ngamulaga ente zizo. Bakazi batu nabasajja batu babaka ente. Kitegeeza nti economic activities ezomu east up to northern Uganda bazitta. Wetuli botugenda mu west wasigale ba indigenous banyankole abasigazawo ente zivaamu amata. Okugenda ku nyumba y'omunyankole oligina akuwa amata bagamuguza ayinza bayizo ganda makuta ite bagibula nusu 2-3. Botuke Kampala lita ya amata oba eri ku sente mekasi kyamani kubanga sibimanyi nenga amata oyinza tuka omusajja amata bagamugujja ko nusu 3 oba 5 kale natuke Kampala lita amata bagitunda 13. Kitegezo ntalina economic activity yagenda kujja sente.
kati wena bawulidde ekintu kyemwalina buli kimu kyonna kyebakola ono agezaako tumonopolize ekigambo monopole kibanga omuntu okuba ono bwannannyini nga yekka yalina obwannannyini ku kintu nemwanyi zino azitwalira eddala era mwina kyemutategeera. Listen very careful. Museveni bwagamba nti emwanyi zize era asaba peneti bamuwe emwanyi ze, temwebuuza peneti emwanyi yazijjawa. Alright. Ng'ayita mu reconciliation ayita mu UCDA ayita mu Wasanyaka Charles Peter Mayiga bagaba emwanyi ez'obwerere n'enda okuba n'eddagala. Mwasooka kubuuka mwanyi tepama mwanyi terimba mwanyi tefuka mwanyi tekokolima muje tuba wensigo ezezaala muje tuba wensigo za bwerere n'eddagala biki bazigabe mu East bazigabe mu West bazigabe mu Uganda. Mayiga atambudde nga wakagattaakamu, which was a good idea wadde saagala Mayiga okugaba abantu okulima emwanyi. It was a good idea but China hidden agenda nkiddamu jala mukwata bulungi. Mayiga okubiriza abantu okulima emwanyi, it was a good idea wadde simwagala tukikwasa tuzikwasa. It was a good ideology but with a hidden agenda. One, bamaze okusaasaanya endokwa y'emmwanyi emu ennungi egula wakati 200 ku 1,200 nkiddamu. Njagala kuno bakuliko omulimi endokwa y'emmwanyi wagisanga mu Nathere Bedi eza bulijjo egula wakati wa nusu 1,500 ku 2,000. Ola jana ku mmwanyi 2,000 aba akwebaza kimpozi. Answer me. Na kuda kuna ddagala answer me bakwebaza ki. So he's reclaiming what he gave you but you didn't know exactly the hidden agenda behind his supply 3 coffee seeds to the farmers across the country. Nobody knew the hidden agenda. Yalitakuwaza abwerere. So he has the right to kuziriclaiming kubanga yabateeka musi yawasi mwanji nga ziri mu seed. Temwamanya. Yensonga kyaga nti register yourself kuba amanyi nti ya investinga sente ze mu mwanyi. Yoga Rose unabaga nti mwanyi ya 2,000. Kati mwanyi 2,000 akwadde emiti 10. Just settle like simple mathematics mu. Maana ze basomesa. Emwanyi ya 2,000 akwadde emiti kale 10 kale kitonnya akwadde emiti 10. Ze milioni 2. Ze milioni ezibbi akuta akwadde mwa za milioni 2. Zawere. Balina plan to promoting mwanyi zino bazisimbe. Bamalo zisimba zituuke weziti. That is what is taking place right now. Munade mwamanya. Eyali enkola yawo. But remember, ettaka ko bazirima ettaka liryo ng'omuntu kuwazirima. Naye bwe bali bakuwa omwanyi ezo tewaliwo agreement nti tukuwadde with this mu period yene mwazi jakubaza ffe. Bwe muna mugenzi bachalinga mbateeka tebayina bagwayo era tebayo musiyo nakwe mbogera kuwandiisa mwanyi wandisa kuzani. Wa applying ngo ogula ettaka era wa applying wanga bakuwa omwanyi ezo nti ntano no baddies omwanyi. Museveni kankutegeeze. Wajja mu Uganda ngoli teenager kubanga wali embye. Mayinza njagala kwagala musajja ono mukuba information agitegeere. Wano yagambibwa ati. Uliriza bulungi nnyo. Wano yagambibwa ati. Najja wano nali mwana muto, I was 34 years. Bwe yajjawo yalina emyaka emeka? 34. Kati ajjawo kiri kye tuba tumugamba nti yajjawo myaka 8 kataga nti yajja nga myaka 3 mwemeka? Mwena. Bwali state operative ngokola mu office z'abali abasajja basibira mu ggwa. Walina emyaka emeka? Bwaga nti yajja nga myaka 3 mbate tumanyi. Ngakuddiremu? Najja wano nali mwana muto, I was 34 years. So when he came to Uganda or to Uganda, he was 34 years old. He was young. So mukulu Museveni nakabinja kumanya olire Mayiga Essazi lwakiro mu video eno. Kasuke kutegeze. Emwanyi zino wazisangawo ku ttaka lya Uganda sigo wazireeta toyina bwannannyini wadde ekintu kyonna ekyekwasaganya ku mwanyi. You are just an imposter. Emwanyi zaaliwo abafuzi b'amatwale bazireeta. So tolina monopoly na buyinza ku mwanyi z'Abannayuganda. In fact emwanyi zino zaakubye bajjajjaffe kibooko temwali mujjajja tebamu ku banko ku mbooko. Emwanyi baakuba basajja Baganda basajja Basoga bibaakuba kibooko kuba limisa emwanyi n'abagisu. Wansubira bwe basirabidde
kakungulu yatwale kakungulu mchana Margaret Nanyonga kakungulu yatwale mwanyi mu Busoga ani yazitwala mchana Margaret Nanyonga kuno kuoli njaga clarification kuno mama mchana Margaret Nanyonga kwali nabala ani yatwale mwanyi mu eastern side of the country mu Mbale ewa yali kakungulu yali ana munzijukizemu na musagala mulwe wano munzijukizemu kale mwanika myaka gya Museveni mbagambye abaliko kuno Sophie Nalukenga agambye yali kakungulu ani nengalabi baba ninengalabi mchamba Margaret Nanyongo babulidde wa yes yali kakungulu oyo kasita yogera kiba kiwo so yali sema kakungulu yatwali mwa tekwali ko Museveni sigu watwali mwanyi mbali sigu wazirita mu Buganda zaaliwo era bazitumanga za kiboko kati gwo okubiroga nti peneti agala mwanyi zino nga wazisangawo mukulu tutuumule mukko kubanga togenda nagenda nazo mu ngolotero fufa mwanyi ogenda genda nazo bagenda kuzikana zo mu kofini namwe abaliranya Museveni abagenda okutesa ku Friday eri kufa mu kutaka lyabba ekisozi mwe umuzeeko 1 emwanyi ziri ku ttaka lya Baganda 2 emwanyi ziri mu bannansi bannyinizo 3 okujjako nga bemugenda okubanja be bano wano wammanga Museveni gwobo banja abantu abali mu bonna bagaggawale baba bafuna ku mwanyi bakuwe mwanyizo abali mu bonna bagaggawale boba baba mwanyi babanje mwanyizo entandikwa bakuwe mwanyizo zali mu ntandikwa abali mu parish Kamodoli kubali mujita parish Modoli eno parish Kamodoli bonna bwasene mu parish Kamodoli do wasente mu Nigina bo banje mwanyi welfare creation eya kisawovuga atenga nayo project ino wa plan yenu yali abasajja Baganda Salimu Salina ajibba ku mudomo gwe mundu nkiddamu ladies and gentlemen proposal ya welfare creation yali abasajja Baganda abali bagala okunyuka amaje nga bagala kufuna sente okuva wa Museveni batandike okuteekawo enteekateeka eyamba basirikale bannaabo abagabodde ku mpagala bagenda okuva ku maje batandike oba wa sente batandike okulima n'endokwa Salimu Salina babitegeera nga balina commentary tega bamutulade project ino project nungi nanke jangu go on project eno ndiye mzee kati mkiche mu planning okora era mugenda muki ne bali bamusomesa buli project buli kimunga bwe kitambula olwamalo biso nga akwata kitabo nga ateeka wano nga asika basajja batu nga bakwata project nga bajongere wayo seri ogitwala yo seri boga mbo bajasi bagwinjagala mu kuzibulunja tele project batabuta kakati njikiriza ndio authorize nzibajwe sente Salimu Salina yakwatira wesimu sebo togeza no gaba sente zange sente project yange am the initiator togaba sente bafumya Abaganda abaleta project nemboko Salimu Salina okwasa Wealth Creation agitwala kati omugagga abaana Abaganda abaleta project ya Wealth Creation bali kukoba lyafu nabo bazana okubanga babata bali mu UPDF tugenze maso okitegedde kati kyumalo kitegeza nti abantu bano kano kamanyiro akasumagize yalira nchiddamu Museveni ogati amanyire ennywanyi z'Abaganda kamanyiro akasumagize yalira 1 njira kutegeeza gokwavuwaza okutuusa wooli Museveni akoze bintu bingi eno program erimu bintu bingi ne mbayitira ko kungulu kube bintu bingi nyo mujabira bana bagenda byogera 1 omuganda tekyamwetaagizanga kugenda kusoma ng'emmwanyi wezi kyovula nti Abaganda basinga obungi mu Kampala ne Buganda bapiwa no B balina sente bya n'enkadde bamanyirawo nti okusoma poteya njagala osooka omanye osooka otegere bulungi nnyo omuntu yena ali creative ngera alina omusingi gw'obulimi be bagagga bali mu Kampala kati Museveni bw'amala okumanya nti emmwanyi Buganda ezzeemu esitusi ne yeebuuza ettaka bwe tinalitta terifanga n'emmere etandise okutojjera munanjulira bw'otambula mu Buganda abantu bazzeemu okulima ebitooke bazzeemu okulima amayuni bazzeemu okulima ebikajjo balima emmwanyi buli kimu kitandise okuddayo ku nkola yaakyo kati Museveni kiyakoze okimanyi ne batandika okulera kampuni ebireeta ebigimusa ebireeta kasooli omufu baga bigimusa baagala kuddamu kulitta gwe Muganda munnange enkubulya toddamu kugula kigimusa kyonna simi kifuira muddo temuddamu fuira muddo mbuzi mmwe nkiddamu mbeegayiridde temuddamu omuddo bajjajjaffe baagutemanga ne bagukabala bamala ogukabala ne bagulonda kalubera ombugu tebaalufuiranga the moment okwata eddagala n'ofuira omuddo ettaka olizizzayo kamuna gy'abadde alinudde olunda embuzi lunda enkoko noonya obusa mutandika okukola ebigimusa ebiri organic muve ku chemicals mbeegayiridde emmere badde etandise okudda emmwanyi zitandise okudda ate batandise baguza bigimusa nakufuira mu ddaani abaloga bannange ngenda basabambi Katonda katuwadde omukisa ogw'okubira ettaka ne liddako engulu
please mukozese organic manure. Tondamu kufuira muddo. Tondamu kufuira kintu kyo kirime. Waliwo emisomo mingi ku social media okuna ku YouTube wa egisomesa butya bosobola okukozesa organic manure oba organic chemicals, organic chemicals nga ziri organic ng'osobola okuzikosa muve bintu by'okufuuyira mbali mufunye kyansinga ettaka litandise okuzuukuka abo kye baagala mukifeeko. Kati mukulu Yose yagenda maaso mu system eyo naggala bank ezali ez'abalimi bwamala ziggala naggala zi cooperative naggala zi farmers union naggala buli kimu n'abiggala n'agamba n'ebiseera bye Baganda balina banka gye bayitanga tefe era naye yawolanga abalimi tefe yali Abaganda n'agitta n'agisaanyaawo olw'ensonga ekigendero kikyali ky'Abaganda kubasaanyaawo era kutta bizinesi z'Abaganda. Kati n'olw'ensonga eyo njagala gwe wenna nga tonnaziba maaso tebakulya ssente te Museveni akwagala in the first place. He doesn't love you. He doesn't care about your existence. Ekintu kyagala mwenna nga mufudde. Nkiddamu Museveni tali yagala Muganda, tali kwagala, tayagala bannayuganda. Ekyo kimanyi okuva n'olwaleero. Era buli MP gw'olaba nga azunga ne Museveni manya y'omu ku balina oluko olusaanyawo Uganda ne Buganda. Nkiddamu Museveni tali kwagala kubanga mission ye nnene, abasajja bayingizza balina mission omwo bali mu kutta abantu kirindi nga temumanyi. Tajja kwagala era tali kwagala. Okulaga ekyokulabirako. Akanakulya kameevu kajja keesesa. Salimu Sale kyamutwala mambuka ga Uganda kiki. One, yamalo capturinga Luwero Triangle yonna. Neba generals abatwala ettaka lya Buganda. N'agenda akole try and error oba okugezaako n'olemwa n'agenda amambuka ga Uganda. Kyamutwala biri ebintu bibiri. One, ekisookera ddala yagenda mu mambuka eyo ng'ayagala kugezesa ng'ayagala kugula ttaka eddala abafere eddala wambe. Kyasooka basigira ekifaananyi ng'akanaakulya akameevu kajja keesesa. Yasooka bawasamu mwana waabwe. Bamugula tufunye ebyamutuukako omwana bimanyi. N'atandika okutwala amataka n'okugula amataka. Abantu seriously bali mu kuttibwa mu Northern Uganda. Bali mu kuttibwa nga bagibwako amataka mu Northern Uganda wakwate mukimanyi. Muganda fe strike machine atero baterayo ebintu ebyo tembimanyi. Kati bulijjo mwebuuza waki Kisawuvuga tafuluma ggwanga? Amazima gali nti Kisawuvuga yagenda okuva mu nsiko ng'Abazungu balina records y'omu ku bantu abasinga okutemula abantu mu Luwero Triangle. Ye muntu it's on record eyava mu nsiko bamuteekako sanctions, bamuteekako ban worldwide. Bulijjo temukimanyi. Ye muntu yava mu nsiko bamuteekako ban worldwide immediately. Yensonga lwaki ne Rejema yasooka n'agaana okugenda e Bulaaya n'agaana ne bayita Kagame bamaze okutta Rejema kubanga they knew exactly nti Rejema ne Salimu Sale batta abantu. Yensonga lwaki Salimu Sale omulanga agenda Bulaaya no baamuterako ban with immediate effect mu 1997 baamuga tosobola dde okuzunga ewantu wonna kubanga yatta abantu. Kati information gye nnina endaga bakimanyi nti public ekimanyi nti siba na Uganda kyekisooka. Bakimanyi nti waliwo ababanoonya. Nga engeri yokka ey'okubeera nga bali nga Sawo nga less sure nti ajja kwasobola okutoloka. Kwe kuyimirira ku border emuli okumpi. Ekyamutwala mambo. Kati asobola okuyingira South Sudan oba okuyita n'ayagwa mu Central African Republic. Bali bagezaako creatinga safe haven mu Congo. Safe haven ekyagaanyi. Ekyaliko kulya n'okomba essowaani. Bali bagezaako kuleetinga safe haven mu Congo ekyaganye eriko kulya n'okomba essowaani essowaani zaati seziweddewo basigazizza mbombo. Kati oyo kye kyamuteekawo kubanga bwe yandibadde ali Luwero kyangu nnyo mufuna abamunoonya bangi bayindi videos abamunoonya bangi eneggaluga naye tasobola kubeera kubanga akimanyi tasobola kutolokerawo naye wali kyangu nnyo era abamanyi gye babagenze wa Salimu Sale oyinza okutambula ndoza square mile namba nga tosanze ku nnyumba namba okugyako wa Salimu Sale wokka abamanyi abatunyumiza ng'ali ku kyalo gaggadde tekuliko sikoota yaliko for his safety era yayina amagye agage agamukuuma 24/7. Kwewala binaddirira kubanga bakimanyi nti ensi yategedde si bannansi buli kye bakola kyonna bakola kimenya mateeka. Yensonga lwaki ne kkooti tezikyakola buli kimu order from above. Amataka kati ntegezeddwako olwaleero
video je nakola mwe naleta information ekwata ku kyapa kya maila akenda yali sensa sagge era ntegezeddwako nti mu Minister of Lands waliwo special offices bakuliyetinze nga z'Abanyarwanda nga bagenda kukola land titles kuzikyusa zonna eziri mu Buganda ngera teyingirwa muntu era ebyapa basomba nga bagezaako nnyo okukyusa n'abagambye bagenda tandika okukyusa ebyapa byammwe ng'obeera n'ekyapa naye ng'olina zero ekyo bakikola kubanga bategedde nafunye information ekwata ku authorities zino okusinzira ddala National Forest Authority n'ennema nabo tebadde bakuŋŋaanyamu ettaka n'ebipanga gye babadde bayubbamu kati baagala batadde office ku Minister of Lands ng'egenda tandika ku transferinga na kukyusa byapa bya Buganda byonna eby'amataka by'Abannayuganda ba individu abamu kati tebali mu kukola essaawa zino kyova olaba bano abasajja kati ku buli guudo n'olufuma e Kampala bamenya genda oyitukwata jinja bali okumenya bizinesi z'abantu kuba baagala kiryalinga ebyo bonna balinawo amataka bonna ebyapa babifuna dda tebakiryalinga muluddewo ku luwasibwa mwenno oba olina ekyapa toyina kati bakiryalinga bukiryalinzi oba olina endagano batena bakiryalinga bukiryalinzi bo kye bakola so kati buli muntu yena gy'oli njagala okoze kamanyi ng'akoza n'owebbwa teri akwagala baleeta ba substitutes betuyita abazanyi abagenda okuyina mu bifo by'abazanyi abalala kati baleese abantu abayingira mu bifo byaffe nga bannansi babasaanyaawo. Do you copy that? Buli awagira omupiira ngo bayita substitute omumanyi muzanyi ayingira mu kifo ky'omulala ng'akooye kati ba substitute bwe baliwa. Abanyarwanda bakola ebitundu 45 ku buli 10 ku ba substitute naye nga basinga ku substitute nga Baganda Abasumali, Abaeritrea, Abaethiopia, Abadinka, Abave South Sudan, n'Abanyarwanda. Ng'oyagala okumanya kye njogera watugendako mu Makindye division yonna ogituukemu ne mu Kampala Central wamu. By indigenous almost baweddemu tebakyasobola kusula mu bitundu ebyo wadde okukolera mu bizinensi omulina okuvuga boda hoteri lodge restaurant ebisulo bisulwamu n'ebintu ebirala kye tuyita substitution bakirenzingawo ba indigenous ne basubstitutingamu n'abantu abalala ekyo bakikola bulungi nnyo. Kino temwakimanya Museveni ng'akyogera amateeka agafuga ensi yonna naddala abanoonyi b'obubuddamu galikkirya. Museveni yakozesa amateeka ago okuleeta abantu bagenda okukozesa buli kimu kyayagala atali okutambulira kusibira ya menvu buli kimu nkikuwaako information ekyewulirire wulira kano byembadde gabi njagala owulire. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our political movement, which started as a student movement. Akugambye at one time Uganda was the fourth country of exporters of refugees. Kakakuddiremu okawulire bulungi nnyo saagala ogende byosi byange. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our bwakugamba nti Uganda yali ekwata kyakuna mu nsi yonna okufulumya abanoonyi b'obuddamu mu nsi yonna kuba ekigambo kiri export okujjako nga yera nakozesa export oba import kwe kuyingiza export kwe kufulumya. Kati ye agambye nti Uganda was the fourth in exporting refugees. Who are those refugee kyabo abali batuuse okukwasa Uganda ekifo ekyokuna okubafulumya batwala ebweru wa Uganda. Refugee be baani abo? Soko, who are those refugees? Kwadde second sasa tuweroze ku mwaka sinna kamalayo soko kwadde mu dakika second sasa tuweroze baani aba refugee kyabo. Ekigambo export mukimanyi kwe kudde maguzi obifulumya mu ggwanga n'obisindika mu ggwanga kye bayita export. Import kye kikolwa ng'ojja ebintu by'amaguzi mu nsi endala biyingiza mu nsi yo. Kati yagambye export. Kitegedde akakuddiremu wano tukatandike buto.
At one time, Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. Yes. However, our movement, political movement, which started as a student movement in the 1960s, and then it became a political military movement. We had time to analyze all this. These refugees are actually part of our own groups, because the African population of 1.5 billion people is divided among just 4 groups. So when they run away, for us, we don't see any big problem other than the logistics and the feeding them and all that. This is what really. But when they come, we give them security. Then we also don't insist on putting them in refugee ghettos. If they can move out and do business, have skills, and they percolate into the wider society. So if you go in the town here, in the city, it's full of people from Somalia, from Ethiopia, from Eritrea, from Congo. So this is part of our ideology. Agambe kyali kimu ku nteekateeka zaabwe, naye abasinga obungi ebintu bino bibuusa amaaso. Mujja kumala bitegeera nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe. Kitegedde bulungi nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe nga bali placinze mu ngeri ewuma endala. Lwaki? Bw'ogamba nti Uganda yali yakuna ku exporting aba refugees mu nsi yonna. Ba refugees teba exporting. Refugees are not exported. No. Teba exporting aba refugees. Chicham. Ba refugees baba transferringa oba bakosa system yetteka bayita integration. Okuba settlinga bafunye obuddamu. So when you talk about exporting refugees, nja kwongera kinoonyerezaako ndabe. Naye ate bwenzijukira nnyo nga nziza yakatambi kange mabega. Sisuubira during the Obote's regime, Amini's regime, and others, until we had refugee camps in Uganda. Zaaliwo zaalizamwe particularly Banyarwanda, ate Abanyarwanda abo babeera basettlingibwa mu Uganda ne babeeramu. So nja kwongera kinoonyerezaako kubanga tekiri refugee exportingibwa transferringibwa ng'amaze okufuna ensi ey'okubiri oba ey'okusatu gy'abatwaliddwamu ng'ensi eyo emusabye okubeerayo oba okugenda okutuulayo. So ekya export sikimanyi. Era ne ba refugees ndowooza baasooka mu Uganda baali Banyarwanda. Era camps zammwe zikyaliyo nakati gye ziri, naye era temu exportingibwa kubanga sisuubirayo nsi yonna, either Sudan, Kenya, Tanzania, that Rwandese were sent there okuva e Uganda mu camps. Bwe mba sirabidde sirowooza nti kubanga amateeka gafuga ba refugees babeera integrated oba ne batransferringibwa. Naye ate okutransferringibwa ebeera request ey'ensi ezo eziba zibasabye. Sirowooza nti bayita export. Sirowooza ye nga bw'akyogedde. Kati ye akozesa ekintu ekyo kubanga abantu bana bakozesa. One, abakozesa mu kulwana entalo ze ez'obuyeekera mu kubega, okwokipayinga amataka g'abantu n'okumuyambako mu kaseera waba yeetagidde abalonzi okumuwa obululu. Ndowooza zezo sectors abakozesaamu bo n'abaleka ne bayintegratinga ne bannayuganda mu bifo batalina kubeera. Ate n'amateeka galikkirya nti munnansi yenna yabeera first choice yasookerwako. Omugwira tosobola kubeera ng'osinga munnansi rights. Kati mu Uganda ate abagwira balina more rights mu Uganda than the indigenous Ugandans. So ndowooza abasajja bano ekintu kino babyogera ebintu bino tubisaako amaaso nga tetubimaze byanalyzing. N'ebintu bino babikola bakimanyi kagendere ng'omukadde akogga kye bakola bakimanyi. Fe bannayuganda ffe tunagobera ebintu bino nabitegeera. So nja kwongera okunoonyeza ku statement z'omwami ono n'abalina more information abakwasaganya ku nsi ya refugee. Essimu yange ebeerako 24/7. Nsaba mumpe more information about this Museveni's message kubanga yeetaaga clarification oba okwongera okunnyonnyola abantu bategeere ebigambo bino. Nyinza okuba nze nnyonnyola gye mbinnyonnyoddemu abantu bayinza obutabitegeera bulungi, naye ate kye mmanyiiko nga yavuga nti aba refugees baba transferringa nga request evudde mu second country oba third country. So that's not what you call export. Under the integration law,
abantu bano basetolingibwa ne ba integrating ne ba citizens ne on conditions ngera bayina specific areas bayina okubeera so kati sitegeero no kyali ategeeza kuba katula abanyarwanda bangi nnyo abasomali bangi nnyo abaethiopia bangi nnyo batandise okugula amataka batugula buli kimwe kye ate nga banaye banda indigenous babakuba ku mataka kati nebintu byesitegera bulungi nnyo alright ndowooza n'ebigambo ebyo saagala kusukkako wano njala kusaba ekigambo kimu nga nfundikira video eno olwattasse bonna lumanya wakolawo ki Uganda eri mu mbeera y'akagendere ng'omukadde akogga gwe ataaveeyo kwogera ku nsonga z'olaba tofaayo kuyita mulalu oba oli musiru ng'oyogedde ku nsonga soka weewunye lwaki woyogera ku kintu kyogeddeko kiruma nnyo omuntu nga si gweoyogeddeko obula ng'okyogedde ku Museveni n'enkola ye soka okyebuuza kati oba oli akumye nti oli musiru oba totegera oli mugwagwa as long as nti ogedde point eyo oba olwanirira nsi yo njala kubasaba mugende mu maaso n'okulwa n'ensi yammwe temulinayo nsi ndala togenda genda Kenya bakwe passport ye Kenya ofuuke muna Kenya togenda Tanzania bakufuule muna Kenya muna Tanzania no togenda genda kubanga tusobola kufuuka mu Rwanda tusobola kufuuka mu Congo tusobola kufuuka mu Sudan tusobola kufuuka muna Kenya osigala oli muna Uganda bona oleka ensi yegende nga tusobola girwanirira kitegeeza omala biseera njala basaba buli omu kwata kyolina osobola okulwanira ensi yo okulwanira ensi yo si musango olita kutiisa n'akuvuma n'akuumulaga nti anvumye no ekyo si kikulu kivumo tekivuma tekimenya gumba obanga oyogera ensonga entuufu oli ne bwanaakuumulaga kola kyoyagala oba n'akusibako amatu gembuzi okuliisa ngo tofaayo no baabitwogerako dda babyogedde kati ago si makulu gwe as long as nti ojja nodeliveringa information etegeera naye njala nnyo okobaza abana ku social media bakoze omulimu guno mubali nnyo mubalire ddala oyagala okutegerera nti ekintu kyokola kituufu kasi totandika okufuna threat okutiisibwatiisibwa kimanye nti kati wookutte weewo wabula bwokola information nga tewali akutiisatiisa oba kukyusa bwongo bwoli mu struggle manya tonnabeera qualified nti tonnabatuuka baagala nkiddamu comrade ali eyo bw'oba oli ku social media ngaokola video nga tewalinde muntu yaze mu inbox y'okugamba nti gundi byokola biveeko oba lwaki okola ekintu ekyo manya tonnatuuka ku system ebaluma ne bw'onootuuka ku system ebaluma ojja kufuna threats essimu ezikutiisatiisa okutandika okuwemula okwogerera agagambo okuga nti tolina kyoli kati bwe mba sina kyendi oba onoonyaako ki era gwe byonjogera bikukwatirako owange ogwo kitegeeza buli lwofuna threat oba kutiisatiisa nti ove ku kyogera kitegeeza nti obakutte ku kinyusi bwe omusumaali gumu n'ogwetoza n'oguteeka mu nnyondo bwoti n'ogulekaawo nyina ogule gumusiibula emyaka nga tomweziseemu just omukutte mukozima kitegeeza omukutte ewaluma kati gwe nga tonnatuuka ku ssero yakutiisatiisa kugaa nti byogera kimanye nti tonnatuuka ku levo gye bakwa kamula omubisi ogugyemu ebisejja byonna gufuuke omubisi ogusogolerewo ajja kumanya nti kati otuuse ku system nobanga byogera tebigatta kitegeeza tebagenda kugamba nti oli threat the moment you become critical or criticizing abasajja ku nsobi ze bakola ne bajja okutiisatiisa kitegeeza oba otuuse ku kinyusi kyennyini golowooza ebivumi bavumye president ne bacomrade abambandi bati bava mu struggle naye bategeera nti okay kasita onvuma nti okay weewo nkuli bulungi no kati jjukira emmotoka lw'ogirinnya bwoti nolabange etambula bulungi edduka kitegeeza nti emmotoka oba ogituuse weekola ki weeyagala omuliro kati jjajja buli lwonyigako ekize nolya nga oli apapala aleekaana abuukabuuka kirigamba nakukwata kale kakunyonyera watuufu omuntu nga amenyesa okugulu ne bakutwalewo omuyunzi asooka n'akuweweeta n'akusigasiga akazigo kati bw'atuuka okukwata waliwo ennyiri wayagenda okunola bwevo n'olwoka okubomulanga n'ebinyonyi nebibuuka mu bbanga kitegeeza bakutte wayagala kati bulabanga omuntu abuukabuuka mu bbanga akyala ayogera bingi akumanya nti wamukutte wakaki ku ntwingiri so mukwatire ddala ku ntwingiri ku Museveni oyo ne bakola nabo n'ekyo nga nfundikira mu dakiika emu kye bayita state agent siga nti okola mu sseemu ayo simanyi okola ki kasita okola ebiyamba gavumenti okusigala mu buyinza n'okunyigiza bannayuganda oba oyamba gavumenti eyo kitegeeza you a state agent kuba whoever helps that government to stay in power and to torture to kidnap kitegeeza nti okolera state ogiyambako okuweerawo automatically qualified to be a state agent otolooza musumba nina kaali bangambye eri state agent no woba olina kaali batolina kaali as long as nti okola ekiremeza gavumenti enyigiza bannayuganda mu buyinza nga kigiyambako you a qualified state agent bangambye ndi state agent the moment you do something which keeps that government in power which oppressed people that means you help that government to stay in power or you are among the oppressors you qualify to be an agent so nekyo nkisimplifies mukitegedde bulungi nnyo so kati ndoza mukitegedde kale mukama bankumire video ewedde tusinkane ku lunaku olwokutaano mu open roof ya simu strictly mwanyi mukitegedde bulungi nnyo bweraba